oli ku Star TV munyenyegwanga program Gyenvudde nziramu kubuzaako mulungi atulaba nti osiibye otyo olunaku lwa mukaaga nga bulijjo essaawa zino twatuuse ne programu eno mwe tukuleetera abantu ab'enjawulo beweegomba naye nga tomanyi biki bye bayiseemu okutuuka ate ggwe w'obeegombera. Tukuleetera abantu bano si lwakuba nti tubaleeta bakunyumirize emboozi giwa gye bavudde onyumirwe, wabula obeeko ky'obayigirako. Naddala ggwe omuvubuka ali eyo si buli muntu gw'olaba gwe weegomba nti ebintu ayise kakeeko okutuuka ku ebyo byaliko. N'olwaleero nno nina omukisa ate okwanjulira omwami Kasozi Robert. Mwami Kasozi Robert bingi bangi muli eyo mumwegomba era mubadde mutusaba mwagala okumanya Gyenvudde we. Olwaleero naffe tetubatenguye kwe kumuleetera kamusabe abuuze ku ba Star TV. Mwami abatulaba era n'abatuuliza mbalamusizza nnyo, mwebale kulaba Star TV era tubasaba tokyusa beeraawo Mukama abawo omukisa. Waliye abakwegomba olw'erinnya ly'olina mu ggwanga wano naye nga baagala okumanya mukulu Kasozi Robert ye yayita mu biki. Era awo wennyini we tugenda okutandikira nga tetunagenda wala nnyo. Mukulu Kasozi Robert gy'ani, yazaalibwa mwaka ki, mu famire ye wakumeka, ye yazaalibwa baani, gye bali oba tebaliyo. Awo wennyini we tugenda okutandikira mukulu Kasozi Robert y'ani. Kasozi Robert nzaalibwa omwami n'omukyala Musisi, maama nzaala ye Bukirwa, Justin Bukirwa, ate mwami tata nzaala ye mwami Benoni Musisi. Era gye bali batudde ku kaalo katono nnyo eyo mu Akiso district, kali mu Ggombala y'Emasuuliita bakayita Kisagala. Naye nga banzaalira mu kibuga wano eky'e Kampala mu mwaka ogw'71. Maama ngamba nti banzaalira Mulago mu ddwaliro eddene. 71 tugujjukirako ebyafaayo bya mwami Idi Amin Dada. Maama yannyumiza nti omwaka ogwo mwe banzaalira era Amin mwe yawambira Obote. Obote yasooka n'amujja ku bukulembeze bw'eggwanga muno. Amin n'afuuka president, kati omwaka ogwo gwennyini nze mwe banzaalira. Era maama annyumiza nti bwe namala okuzaalibwa ne tuddayo ne tubeera mu kaalo bakayita Namasuba. Okuzaala naye akuzaala ng'oli wakumeka mu family. Gwe wekka gwe yazaalayo? Ndi wa mutaata ndi wa kubiri, mu maama ndi wa kuna. Taata atuzaala yasooka n'azaala ne maama waffe ne bazaala mukulu wange bamuyitanga Betty Nayiga. Kati omugenzi ate nze n'embeera ow'okubiri. Oli wakubiri awo mu nnyumba ya Musisi mu mwaka gw'71. Awo obuto bwatambula butya? Abaana abato oli second born nga batera obbaagala ennyo. Ng'obuto ebisinga tobijjukira, naye nzijukira nti twabeeranga Namasuba awo bwe ntandika okutegeramu nga tuli Namasuba awo awali Toto petrol station ku stage y'e Namasuba opposite n'ekikubo ekyambuka ekiddamu endejje ekikajjo. Toto eyaawo kati emabega waayo awo waliwo amayumba twamuyitanga jjajja Kiwanuka yalinga nnyinigo, kati nga tatange ne maama kwe bapangisa okwo. Era ngenda okutandika okutunula mu bwenti nga we waffe nga tusula ku mizigo. Awo taata nga kiki mukola ewaka ekivaamu ssente ezibalabirira? Ate taata yakoleranga kampuni gye yaŋŋamba nti bagiyitanga Car and Geno. Baŋŋamba mu kibuga yakolozingamu emyaka naye kati baŋŋamba yakomawo mu kibuga. Eyo yagikolera emyaka mingi. Kati nze ngenda okutandika okutegeeramu awo nga taata akola mu Car and Geno era ng'ayina bupikipiki kati bukyalabika babuyita Vespa taata ke yatambulirangako kugenda okukola. Agenda ku makya ate n'akomawo mujjukira ng'akomawo saa 7 n'ali ekyemisana waka, ate saa 8 n'avuga n'addayo ku mulimu. Kati ebiseera ebyo Car and Geno yalinga luddawo? Car and Geno simanyi bulungi we yali, naye nga yalabika yali mu kibuga awo wakati nga tebannagenda ku Jinja Road naye nga erabika ali mu kibuga wakati nga taata avuga ka Vespa kako n'akomawo ate n'addayo. Awo ng'omwana omuto ojjukira obuto bwakuyisanga otya kuba ogambye mwasulanga ku mizigo, kitegeeza nti mwabeeranga bangi n'abaana b'abaliraanwa bammwe.
byakuyisa bitanga bakukkiriza okugenda ozannyeko n'abaana b'abaneiba nga tebatukkiza kuva waka walingawo ekikubo nga nakyo kikkirira twayitangayo ku kisaawe nga nawe wayitayo emmotoka nnyingi kati naye kyatuyamba nti emanju w'ennyumba ze twapangisa walingayo olujja nga lunene ab'edda bwe bazimbanga tebamalangayo nga bennaku balina nga kyebayita empya oba enzijja kati ezo bazirekangawo abaana okuzanyiramu kati twalina wanene ate baneiba abalirwana baffe tebabeeranga nabaana bangi nzijukira ndooza ffe twaliwo abaana abaali ku mizigo egyo abalala basibangawo nga tebalina baana ne bagenda ne bakola wennyini mu biseera bye ebyobuto olwo baganda bo basoma oba ozannya nabaawaka bange kuba nze nali wakubiri kati mukulu wange nayiga beti ye gwe twazannyanga naye kati ate muto wange mama yazaako awo omwana omulaba amuyitanga muto wange Seguya Michael gyali ate omuggalanda wa maama bamuyita Matovu Ronald kati abo era babazaala tukyali awo Namasuba naye bwe bamala okuzaala abo babiri kati ate maama n'atandika nzijukira ng'agamba taata nti akoye omuzigo ate akoye n'okutuula waka yayagala kubako kye yeekolera n'ayagala nnyo okulima kati taata kwe kugula ekibanja ku kyalo okuva awo Namasuba ku kyalo bakiyita Seguku era ku Lwentebe ng'oviramu ng'ogenda we bayita Katambwa awo nowetta nodda nga kuligenda ekatale ku lusozi olwo Seguku taata n'agulako zaali yika 2 n'ekitundu kati nzijukira nga buli lwa mukaaga maama twagendangayo okulima netulima ate netulinya takisi netukomawo awo nali sinnaba naye nga ntegeeramu ebyo mbijjukira kati taata atandika maama ayagala nnyo okuva Namasuba ng'olwo ekibuga kigenda kirya maama n'agamba taata tuzimbe Eseguku gye twagula taata kwe kutandika okuzimba ennyumba negenda mpola kati maama nzijukira ndowooza gwali mwaka gwa 76 netusenguka netuva Namasuba netugenda Eseguku era ennyumba eyo yali tenaggwa era netusooka netupangisa we bayita Katambwa netupangisa awo okumala emyezi gye sikyajjukira kati awo ennyumba teyalwawo twapangisa emyezi 2 oba 3 ennyumba neggwa netwambuka ku lusozi Eseguku kati awo wetwalwira ddala nga tubeera awo naye kati ate awo nga tetunasenguka awo we bayite Katambwa awo nze wentandikira okusoma ne mukulu wange Betty otandikidde mu ssomero ki abaliyitanga Antirule Nursery and Primary School Busaawula bw'okwata ku kikubo ekyo ekigenda Naggalabi bw'oyite Katambwa n'okwata ekikubo ekyo n'ogenda n'oyita we bayita ku nsalo katale kati akaala akaddako eyo bakayita Busaawula era essomero gye watandika kati nga maama bange wiiki ezasooka nga atuwerekera n'atutuusa ate n'akomawo ate n'atukima ate nga waaliwo nno nga waweerawo mayiro nga 2 naye nga twatambulangawo olw'okusoma okusanga otya gwe omwana abadde yeesiibire ewaka okusoma wiiki eyasooka teyanyanguyira kubanga nali manyidde kuzannyira waka ne baganda bange kati ate ku ssomero natuukayo nga sirina gwe mmanyi era ekiseera kyali kizibu nga mbeera nkaaba njagala maama njagala kuddayo waka enjala ennuma mangu naye wiiki yasooka yagenda okuggwako nga nfunye emikwano nga wamanyi obuto bwe bubeera nenfuna benzanya nabo ku ssomero kati awo ate omuzannyo bwe gwatandika ate nga njagala genda ku ssomero ate awaka awo sikyayagala kubeerawo nelinyumira ddala nenfuna emikwano era nga maama takyantwala ate takyankima olwo ngenda n'emikwano gyange egyo ate nenkomawo ne sisita wange tugenda tuzannya tukomawo tuzannya so kati bwe ntyo essomero bwe likwatayo bwe lityo
Okay. Awo wabisanga otyanga muwandiika mu bitabo kuwandiika kwakwanguyiranga okuwandiika ebiseera ebyo nga ebitabo birabika ne peni byali tebirabika nga tuwandiika mu nfuufu mwe twayigira okuwandiika kati anti lule nga fe abaali oba yali nassale ebiseera ebyo tewaali bino simanya baby middle and top ebyo tebyaliwo yali nassale mwaka gumu nga bwova mu nassale ogenda mu P1 kaakati era bwe twagenda mu P1 mu nassale omwo nga batufulumya tubeera tuyimba buyimbi ne tuzannya ne twegoba kapa egobagoba emmesi kati bwe twamalanga okuyiga okuwandiika ng'okwata ejjinja n'ogenda mu nfuufu anti lule n'akuyigiriza okuwandiika ennyukuta anti luli essomero likyaliwo kati lyakula banga kati gyeriri busawula ekya anti lule bakijjawo ne balifuula busawula primary school kati Church of Uganda yalitwala. Buterevu nnyo kati ebiseera ebyo ewa anti lule eyo ovaayo mu kilaasi ki gye wamalirako P7? Nvaayo munduuza nvaayo nga ngenda mu P2 nasomerayo nassale P1 kati mu P2 awo mu mwaka gwa 7 mu mwenda 7 mu mwenda maama wange era agamba taata nti akoyo kubeera ku kibuga olwati Seguku naye kifuuse kibuga amugamba tugende e Masuuliita kuba taata wange gye bamuzaala jjajja nzaala bajjajja abazaala taata bombi baali bakyaliwo ebiseera ebyo era nga batuula ku kyalo ekyo ekisagala. Maama n'agamba nti ekibanja ky'abajjajja kyali kinene ayagala kugenda kutandika kulima kati n'agamba taata tugende tuzimbe ennyumba tutandike okubeera e Masuuliita. Maama atandike omulimu nga gwa kulima. Kituufu yayagala nnyo okulima. Kati mu 7 mu mwenda awo ate olutalo lwa Minisitule lujja Abatanzania ne Bannayuganda abaafubutuka e Tanzania ne bamaamulako Amini. Olwo ndujjukira bulungi. Olujjukira twali waka ne tuwulira ebintu nga biyitawo swi ne batugamba nga ffe tulowooza muzannyo nga tugamba sabasaba ne batugamba sabasaba yali mundu nga ogiwulira ijja evugira n'ogiwulira ng'ewuuma nekuyitako negenda negwa era nga negyegwa evuga. Kati yavugira wiiki nga 2 nga batugamba nti sabasaba twagenda okulya nga egenda esembera olwo ne batugamba Amini bamutwala nga batugamba Tanzania bayingidde Masaka nze byo byonna sibitegeera naye ng'emmundu eyo ng'omwana omuto yasooka n'ennyumira naye ekyantiisa ennyo bantu kutandika kudduka nga buli we tugiwulira nga batugamba take cover mugwe wansi kubanga bwe yavuga nga bweti nga bweba tennagweri muba temumanyi gyegenda kugwa era yatanya bagikubanga newaba netta abantu era yavangako obuntu nga bugenda bumansuka ne buleeta ebituli mu mayumba g'abantu mu mabaati era yakubako omusajja awo Seguku ng'olutalo lutandika yakuba waya y'amasannyalaze nemugwira n'afa. Kati abantu olutalo ne balutya era nzijukira awo 7 mu mwenda awo nga lutandise ne bajja ne batugamba wano muveewo ne tusiba ebintu ne tuva awaka ne tugenda ne twasooka kusula Kajjansi. Kati ekiro kye tutuuka e Kajjansi twasulawo nnaku nga 2 ne tuwulira ekiro tanka nga ziyita nga zigenda Ntebe nga zirumba awo nakawukawuna abakombozi bawambyewo. Kati ne batugamba nti Amini yali ajja kubafubutula era najja n'avuga tanka n'ayita mu front line yaabwe awo e Kajjansi we baali basimbye n'agiyita mu tanka ye n'agikomyawo n'aweta n'adda mu kibuga naye abakombozi baali bazze bamazeeko. Amini ne bamufubutula ndowooza mu wiiki ng'emu Kampala nga abakombozi bamuwambye awo ne tukomawo awaka ne mukomawo Seguku. Olwo maama kiri kyagambye taata nti bagende mu kyalo tannakissa mu nkola abaali bakyakirowooza naye awo mu 8 olutalo luwedde Amini agenze maama era kiddamu aga tugende mu kyalo taata n'agulayo poloti
era n'ateekamu amataffaali n'atandika okuzimba. Kati mu 8 awo ndowooza gwali mwaka gwa 8 olutalo luwedde, maama taata bw'atandika okuzimba, maama n'aleeta ekiteeso n'agamba enjumba nga bweruddewo okugwayo mu kyalo, ffe tugende tutandike okubeera mu kyalo, tutandike mu mwaka gw'81 tutandike okusoma, wadde nga tuva wa jjajja, era ne batutwala ku kaalo Kisagala ne tutandika okusoma. Olwo bazadde bamwe mubaleseese naye nga tubeera wa jjajja. Olwo jjajja nze nga mwagadde nnyo kubanga jjajja yajjanga ng'ava Masuliita eyo, najja buli mwezi ng'ajja n'atuleetera ebyokulya, aleeta ebikajjo, aleeta nga omanya ebiseera ebyo nga balimanya ebibala nga tebabitunda kati nga bw'olaba nti buli kintu kyakutunda, nga ebyalo bibeeramu emmere, bibeeramu ebibala. Kati awo jjajja ng'ajja n'atuleetera ebyokulya, kati ate ne mwagala nnyo. Kati baŋŋamba nti mugenda kubeera wa jjajja, nasanyuka nnyo nze, era bwe twagenda saakaaba kuba twagendanga era ebiseera ne tubeerayo wiiki 2 tugenze okuwummula. Jjajja musisi nga mwagala nnyo, yali musajja nga musirise, gala nnyo abantu. Kati bwe tugenda mu 81 awo tutandika okusoma ku ssomero eryo. Embeera y'ekyalo yali etya gye wali tomanyidde? Teyali nzibu kubanga era neeseguku twatambulanga butambuzi okugenda okusoma. Kati bwe tubeera ekisagala, kuva ku Kisagala okutuuka we twatusoma bayitawo Kizibeera mu Masuliita town awo, nga tusoma ku ssomero kati baliyita Kiziba Primary School. Awo nentandika mu Pittu nengisoma. Ogisanga otya Pittu? Pittu teyali nnyangu kubanga wentuuka ku kyalo kiri jjajja abeera jjajja, era yali jjajja tayomba, tavuma, takangavvula. Kati nze nali ebiseera ebyo nga nsitudde eddalu, baliyitanga ddalu, nze nguyita muzannyo nga nzannya nnyo nenfuna emikwano ku kyalo. Kati olumu nefuna mikwano gyange bamusi abajjukira nga tebaagala kusoma. Kati bwe twatuukanga mu kkubo nga tuzannya, twagendanga okutuuka ku ssomero nga batukwata leeti, batukumamu ne batukubamu jiijo. Kati eraddamu bwe twatuukanga leeti nga twekweka ng'olwo nga sisoma. Bwe nagendanga okusoma nga ntuula mabega ne tuzannya. Omwaka ogwo gwagenda okuggwako nga baŋŋamba nti nsigaddemu. Ng'osigadde mu Pittu? Ogwo mwaka 81. Naye nga mbitegeeramu nsigaddemu nga tonamanya value ya kusoma. Nze nga mmanyi kimu kuzannya. Kati ekyanzi gyenviiri ku mutwe bwe nzirayo ekatta jjajja akebera lipooti yange yaŋŋamba nti wasigaddemu, tewayise. Nentegeera nti kino kiyinza okubaamu obuzibu. Kati weekend yaddako taata najja ne bamugamba Kasozi yasigaddemu, ne bampitta n'amenya kiboko n'ankuba. Kati awo wentegeera nti okusigalamu ekyali kibi nnyo. Kati 82 awo nenzira mu Pittu. Kati 81 awo mu Pittu tuwulira waliwo okulonda, ndowooza kwali kwa 81 kwali kwa 8. Kwalimu akalulu ka DP oba Obote keyabba bye bagamba bwetyo nti Obote yabba akalulu. Kaali ka 8. Kati akalulu ako katukyamula nnyo kubanga nalabako abakuba kampeyini, walimu omusajja yali yeesimbyewo ku bwemupi. Kati ne Semwogerere omwami yayitibwanga Semwogerere yali senkaggale wa DP. Yajjaawo awo ekizibaawo Masuliita nga abantu bamwagala nnyo, ebyalo byonna ne bikuŋŋaana. Kati essomero lyaffe ne balitwala nga lyeriyimbira senkaggale wa DP. Kati nga ffe tulaba tetubitegeera, naye nga tuli basanyufu nnyo okulaba nti ebivvulu ebifaana bwe bityo bizze mu kitundu kyaffe. Era kati ffe abakozi b'eddalu nga tubeeraawo nga tuwoggana bwe tuyimba, naye nga batugamba nti agenda kubeera pulezidenti. Yeesembyewo n'Obote n'omwami gwe twawuliranga nti bamuyitanga Yoweri Museveni,
naye mu Pittu nga ebyo tebitukwatako nnyo ffe nga abaleeta laale abakuba laale gwe tugenda naye ne tukola effujjo teri kusoma olunaku lwe baagambanga nti leero waliyo laale gundi ajja nga teri kusomero somero baliggalawo musiiba mu mulinze nga ffe tujaguza bujaguza teri kusoma kati mu 81 awo ndi mu Pittu era 81 nga batugambye nti Obote yawangula naye yabba obululu kati ne tuwulira nti nga baga nti naye be yawangula bagenda mujjako na mundu bagenda mulwanyisa kati ffe tubitegeera naye tuba tuli kusomera awo lumu kindoza 82 atandise awo yayitamu esooka twagenda lwa Mande kusomera awo Ekiziba ne bakuba parade tugenda okulaba awo wonna Masulita town bwayita nga waliwo abasajja ab'emmundu naye nga tebali mu byambalo by'amagye naye nga bakutte emmundu ffe nga tugenda kusomero kati kusomero bwe bakuba parade ezo zabeeranga buli wa Mande nga zibeera za Kasammeeme kubanga basookanga ne bakebera ani ataanaabi bakebera enjala zino kati zino zennina nga zikkubya enviiri ani atasanali ani atayozezza ogira ati amannyo ne bagakebera bati wasenyeza buli kintu nga kikkubya ate nga buli wa Mande buli mwana mu ssomero amenya omuggo n'ojja n'emigga 5 n'ekiboko mmwe muzeetwalira buli kirasi ereeta ejaayo waleetanga emiggo eginakkuba wiiki eyo n'oleeta enku ezinakufumbira kyonoolya ku ssomero oluusi ng'oleeta n'enkumbi gy'onoolimisa ku ssomero kale amasomero g'ennaku zino ogatunuulira ne weewuunya kye baliko abaana abataleeta miggo ffe baagituleeta emiggo 5 nga gikumazaako kakati ku parade okwo kati parade nga tugitya nnyo ng'omusomesa ayita mu nkuubo lunyiriri ate ng'oyina kusimba layini ng'eri straight bwe bakusanga oyiseemu bwoti obulya kibooko ku mugongo bemiggo gyali mingi nnyo kyesirowooza nti kyali kituufu kubanga ekimu ekyansigaza mu Pittu ng'oggyeko eddalu lye nayina abasomesa bantamya essomero emiggo egyo ennaku zino waliwo eddembe gavumenti lye yaleeta nti terikuba baana eddembe eryo teryandireeteddwa na gavumenti kubanga omuntu oyiga otya ng'otya kuba abanasayansi bakinoonyereza ne bazuula gamba gweokiwagira gavumenti kyeyalagira nti terikuddamu kuba mwana bwe bakuba embeera teyakyuka omutima kasanatya abasomesa tebaali mikwano gyange abasomesa twalinamu abatamiivu besijja kwogera mannya naye nga bankuba kibooko nga ntya mbeera n'omujaasi nesibeera na musomesa naye nga ate sikiwa nti Katonda bwati bwe yakiteekateeka musomesa wandibadde mukwano gw'abaana abaana ne bannasayansi batugamba nti omuntu bw'atya ekisooka okwefunya mu ye munda bwongo bwe taddamu kulowooza na kuyiiya omuntu atidde abeera stranded mu bwongo bwe omuntu ayiiya nnyo ng'ali mu ddembe kati muli ku parade muwulira nti waliyo abagenze mu nsiko okujjako Obote tebaatugamba baatugamba bugambi waliwo ekiriwo mu kitundu muddeyo eka tujja bagamba lwe munadda olwo temwasoma tetwasoma Monday morning ku makya ne tukwata nga bw'omanyi abaana era twagenda twaddeyo tusanyuka tugenda tuzannya batuta ssaawa nga 2 awaka tutuuka 4 jajja ali mu nnimiro ekyalo kitambula naye ne tuwulirako nga tuyita mu Stensa naye Masuliita nti bano abaali bakutte emmundu baali bayeekera abazze okuyeekera Obote kati ebiseera ebyo ebitundu ebyo nange Obote tebimwagala kati abantu Obote bakya ekyo tekyabakwata nnaku ekyabakwasa ennaku nzijukira kwali Obote kuwangula bululu baali bamanyi semwogerera ono oba omuntu omulala ajja kuwangula obululu kati Obote bwawangula ebitundu ebyo byanyogoga nnyo
obote olw'okujjukira akomawo gwakubiri luli yafuga emyaka 8 najja n'asaanyawo obwakabaka kati awo wonna mu busira awo Masuuliita Abaganda tebamwagala olw'ekyo kati kati bwakomawo guno ogwokubiri abantu kyabayisa bubi kati bwe tuba tuddayo awo ng'olaba akatundu kagenda kabuguma abantu bayimidde mu bukuukulu abayekera bazze Obote agenda tugenda mujjako ku luno kati bwe tudda awaka ne tuddayo jjajja n'akomawo n'afumba ekyemisana jjajja waffe yali mukazi jjajja omusajja yakolanga nnyo mu mmwanyi ze ng'alina yikaze emmwanyi zaalinga 5 jjajja omukazi ng'alinako emmwanyi ntono naye nga mulimi yaliisa awaka kajjajja ye ng'akola nnyo omusajja mu by'emmwanyi kajjajja bw'akomawo tumusangayo mu nnimiro tumugamba tukomyewo batugambye tukomewo ng'akomawo ng'atufumbira akawungeezi essaawa nga 10 tugenda okulanga abantu betisse emigugu bayitawo we tubeera nga batugamba batugambye twamuke Masuuliita tumuveemu wagenda kubaawo olutalo saawa awo 11 tuba tukyayogera abantu bayitawo mu bibinja bagenda bayita mu bukubo obw'ebyalo obwo betisse emigugu bagenda tugenda okulya ng'emmundu etokota jjajja atugambye buli muntu siba engoye entonotono muteeke mu bulangiti tugende twateekamu nno byenkanawa olwo batugambye olutalo luno lugenda kuggwa Obote bamutwala kati ezo mundu ze muwulira zinagenda okusirika ng'Obote agenze 82 awo atandise kwolwo tusiba ebintu ebyo ne tuva awaka nkubuulira nti tetwadda okugenda okuddaawo nga wayise emyaka egisukka mu 5 olwo mwasibirawo tugenda ekiro ekyo tugenda ku kyalo kye sikyajjukira bulungi awo mu ggombolola y'Emasuuliita okugimalako eri gyeggwera eggombololo eyo yonna yeetooloddwa omugga baguyita mayanja kati mayanja oyo aliko ekitoogo era nga Masuuliita bwagenda yeetooloddwa ekitoogo ekyo kati ne tusomoka mayanja eri ne tugenda ekyalo kyenzijukirako ndowooza bakiyita Luwanyi ne tusula Luwami ne tusula ne tukisomoka ne tugenda kati mu district eyitibwa Nakaseke ebiseera bye yalinga Luweero ne tusula ku byalo bye sikyajjukira ekiro ekyo okugenda okukya ku makya nga abantu beeyongedde obungi olwo batugamba nti abamu bavudde Kakiri mu ggombolola y'e Kakiri abalala bavudde beyond Kakiri babagambye muveeyo wano olutalo lutandise kati bano betwaleke Masuuliita abayeekera bo Masuuliita bamuwambye kati bwe bamuwamba Obote asindika amagye agaga kolo lwe tudduka ku Mande amagye ago bwe gajja tegasobola kuyingira Masuuliita gakoma eri mu ggombolola y'e Kakiri abayeekera ne bagalemesa enkeera ne bayungula amagye amawampi n'amawanvu ne bajja ne bayingira Masuuliita olutalo ne lubeera Masuuliita bwe batunyumiza olutalo ne lubeera Masuuliita abayeekera okukakana nga babagobyemu mu Masuuliita omwo naye ne bajja nabo ne basalako mayanja bayitawo ku ddanze ne bakomaawo kati nga waliwo olusozi kati bw'oba ojja bwoti nga bo bakulengerera mayiro nga 2 kati awo ebagumba kati awo Luweero ndowooza abamanyi ekiyitibwa Luweero Triangle olwo ebitundu ebyo Museveni n'abasajja be babisalako okuva ku bitundu bya Uganda ebirala babiwamba olwo bakulyetinga ekiyitibwa Luweero Triangle then kati jjukira ffe tuddusa okuva awaka olutalo lwatandika tewali n'omu ategedde tebaalulanga bazadde bange bakyali Seguku maama atugamba nti bwe bawulira ebyabadde Masuuliita ebitandise n'alinnya mu bbaasi ajja atukime naye akoma mu bitundu abyo Wakiso ne bamugamba teri mmotoka ekkirizibwa kusala kuyita wano olwo addayo n'addayo era okuddamu okumulabako nga olutalo lunaatera okuggwa kati emyaka egyo gye gimbuzaabuza olutalo olwo tulabika tugenda okudduka nga tuli mu 81
kubanga ate nze ndumalamu emyaka giweranga 3. Kati awo mumaze okudduka eri tuli mu byalo eyo. Kati ebiseera ebyasooka wiiki ezasooka myezi gyalinga 3 nga tuli ku kyalo bakiyita Kyajjinja kiri mu Nakaseke district ky'omwo. Kati nga we twagumba twasooka ne tusula wansi w'omuti nga abeeyo Ekyajjinja bo olutalo terunnabatuukako. Naye abantu we beeyongera nga waliwo essomero ku miti gy'essomero mu lujja we twasulanga. Kati wiiki yagenda okugwako nga tebakyasoma ne batuyingiza mu bibiina by'essomero Kyajjinja Islamic School. Ne tuyingira ebibiina ne batusenza omwo. Naye nga buli kanaku abantu beeyongera obungi abadduka entalo. Tusula mu bibiina omwo. Buterevu nnyo omulungi alaba Star TV emunyenye eggwanga. Ndowooza obiwulidde ebya mwami Robert Kasozi. Olutalo lubagobye gye babeera kati bali ku kyalo Kyajjinja basula wansi w'omuti babawadde ebibiina basulenga omwo. Gwamwegomba ndowooza bino byonna obiwulira. Lutalo naye yaluyitamu atya. Olwakadde tetusobola kusukkako wano olwaleero. Program Gyenvudde ey'ekiro ekyolwaleero katugiwunzikire wano wabula ate ne ku lw'omukaaga olujja Robert Kasozi omwami y'omu gwe ngenda okukomyawo atandikirawo wennyini nga bali ku kyalo Kyajjinja. Awo ate byatambula bitya. Tova ku Star TV emunyenye eggwanga, sula bulungi weeraba.